Omukulu ssebo wangi munange ng'otuuyanye bakola mu katraining k'oluggula abo road worker naye baako ky'ogamba eggwanga oluvannyuma lwa byonna ku bino ebiri mu Kampala byennyini ebyo ebiri mu Kampala abakusobozi bagwanidde beekalakaasa naye lwakuba nti bo babikutte leeti okwekalakaasa kwayagala dda okubeera mu ggwanga naye nga bo abo abagagga tebalowooza nti balina okwekalakaasa omanye abagagga balina endowooza endowooza eno nyinza gikugeraageranyiza bweno waliwo ebintu bya mirundi ena olaba enkuba bwetonya ze sente zetuba nazo mu ggwanga ebidiba by'omukubo birembeka amazzi emyala egitwala negijjuza amazzi n'emigga naye nga gyonna giyiwa ku nyanja naye waliwo akasana waggulu ti akasana bwe kaaka ebidiba biraajana n'ebiro by'omukubo era byo amazzi gabiggwako mangu mu kulaajana gwabyo abagagga bali betuyita ennyanja bo tebafaayo nga bino bikaliza kuba bo baba bamanyi ti bagenda sigaza sente zaabwe kakati okwekalakaasa abantu batandika okwekalakaasa ku paaka yadde awalingawo abantu bangi bonna gavumenti nerowooza nti abantu abanaku mu Kampala bwe bagenda okwekalakaasa abagagga bonna ne beegatta ku gavumenti omunaku n'atulugunyizibwa okupaka kumugoba mu Kampala kati era Museveni oba ne gavumenti ye balowooza oba bakizuula nti abantu abeekalakaasa bali mu butale eno kakati abagagga bonna ne basirika buli twavangayo fe abanaku abatunzi b'ennyaanya okwekalakaasa nga bali abagagga bakola kibagamba tetubasumbuwa tebibakwata nako ekitegeera kati ife twaggwawo gavumenti yamalawo emidaala gy'ennyaanya obugattogatto abatembeyi n'abantu abavuganga booda ku masiteegi awo abamu bagenze baggwawo era bwogenda okutunula olaba abantu abaliko kwati ku masiteegi bantu balala nnyo okitegeere kati olutambi lwakyukidde bagagga kati ate nabo ne balaajana nnyo okitegeera naye nga lw'eggwanga lyali lyetaaga eddoboozi eryawamu nga si memba wa palamenti si musawo si musomesa bantu bonna bali mu kutulugunyizibwa lwaki nti gavumenti buli kyabugagga ky'eggwanga yagitunda buli werowooza okubaako sente zeefuna ngabo ezirina kyezigenda okukola balowooza kunyonyonta bantu ate kankubuulireko bwanajjo wano mu Uganda si fe tusinga okuwa emisolo naye munnansi alumwa nnyo nti omusolo gw'empadde gukoze ekyo kyekisinga okuluma gali amawanga gye bakopakopa ebintu bye baleeta nga bano abamachoplex bwe tupaakinga ku makubo ne batuggyako sente emmotoka zisasula omusolo n'osanga bwagitaddewo ekyuse nako enyirira bagyozezzaako bagifuuyeko enfufu naye wano omusolo gusolowoozebwako bafuuka babbi bafuuka banyunyusi ate nga tebamatira ekitegedde n'embala embi olumu ebasuula omuntu agenda nebeera n'ekyobugagga ky'eggwanga nga kikola amagoba omuntu n'agamba nti tutunze ebbanka y'eggwanga miliyoni 15 naye ngaezo miliyoni 15 ebadde zikola kumpi buli mwezi amagoba ne mukiguziza omuntu atalina waawano olowooza kyekinaddako nga mumaze okubyemalako si bwavu kubaluma mukimutandika okugwira bannansi muleete omusolo guno muleete omusolo guno era ekinaavaamu bantu bonna ku lumeero ojja kulaba okwekalakaasa nga kugendedde ddala mu maaso kati sekita kyeteekalakaasangako abasomesa beekalakaasa abasawo beekalakaasa abakozi beekalakaasa tiwaliwo omuntu afuna sente zimumala ekyennaku abantu bano bonna bali mu sisitemu eyo bawerera abaana ne babajjako tuisoni emiliyoni 4.6 n'omwana n'amala okusoma n'ajja mu gavumenti bamuwa omulimu ng'omwezi bagenda muwa emitwalo 4 bannange bannayuganda oba oli wa muvumenti oba oli wa UNUP oba oli wa DP oba oli wa JEMA oba oli wa UPC ekintu ekikwata ku kunyigirizibwa ku ggwanga lyo tokirowooleza kugwe kakikwata ku ggwe ne ku baana bo ne ku bazzukulu tuteekewo enkola erongoosa eggwanga lyaffe mwe tuli abaana muffe mwe balyeyagalira n'abazzukulu kubanga n'abo abatunyigiriza bagenda kuvaawo enkya abaana baabwe basigale n'abazzukulu tiyukuli nabo bo balina insuwalensi ki nti bwe baliba bo bavuddewo era omu ku baana baabwe oba ku bazzukulu baabwe yali bamuyinza bateeketeeke ebyo bye baagala bituuke ku bantu nga bwe balyagaliza bazzukulu baabwe. Amiina.